With them, sir. With them boys there. You know, ebintu ebisinga obukulu ennaku zino bituvuga speed, and the world is always waiting to see who is next, who is gonna be dropped, who is going to win, who is gonna become a thug in the city or in this world. Ekikuyamba ekituwa amakulu n'amaanyi kwe kufuna abantu abagenda mu maaso. Wetwogerera musajja mukulu bamuyita Lwasa ageze mu maaso n'okuba nti abikola. Yes, 1 2 gamba chaliwo nti kati tusimbodde. Gamba chaliwo nti kati Uganda mu Kamoli tusimbodde. Era nga muyite omugambe nti gaagano gwe ayagala okuwulira ebitambula mawulire. Ffe tetukola lugambo, tetukola palapasa n'ebisigaddewo. Nzikiriza nkwanirize nga wa Luganda, nzikiriza nkwanirize ng'omukyala asinga, nzikiriza nkwanirize ng'amami senga kojja wange oba kyali wange, tusobole okuba tutambula ffe maaso mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Namandu Kibuya Maxudi Junior. Webula kuba nti otambula nange, webula kuba nti oneesiga n'ogamba nti limoja Jimso gwe n'okuba nti ntambula naye forever. Asobola okuba nti ebintu bino abikola nga balina okuba nti abikola. Ogamba otya mu Uganda nga kutumiddeko, nzikiriza nsobola okuba nti nkutwalako speed eya yiriyiri oba eyo gye bayita speed mayiyerezo mpola. Yes, wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa atandise okukola ebintu byakola nga nedeyana nabatanzi nkiddamu byemuddeyo abakazi nemwesujja nemugamba nti obaolyawo. Yes, nti bwe bamutta tasobola kufuna mulala. Ani yakugamba ng'omuntu alinamu n'akasente? Check 1 2. Waliwo ebifaananyi bitandise okuba nti bifuluma nga musajja mukulu amanyikiddwa nga General Lwasa akolera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Enjo jibayita birthday forever date mu Uganda nga birthday nigezi masolo kuba nti eyogerwako etandise okuba nti yogera mu bantu bamujjukira bwabikolera byonna saawa zino wabikolera byonna nga Diana Nabatanzi akamala okuba nti ayanjula abbaawe mu bantu be abasinga bagiyita movie. Omanye ennaku zino abantu tebakekasa nnyo ebintu bigenda mu mawulire ng'ekyo kiri nti tomanya 1 2 check 1 2 biki wagwa ndede naye ng'ate kigwanga yamana. Yes, nti tomanya kiki kisobola kuba nti kikolebwa naye ng'ate kigwanga. Yes, Diana Nabatanzi yagenda mu maaso n'atambulamu n'alekawo Lwasa n'afunawo omusajja omulala. Wetwogerera ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yasobola okuba nti yagenda mu maaso n'okufuna omukyala Emboko Fire ng'ate omukyala ono mulungi ddala ng'agenda mu maaso n'okuba nti amukuba embaga era nga amawulire gafuuka amawulire. Awe twamanyira nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi mbwali n'ebisiraani. Yes, mukuba nti atambuddemu omwaka gwakawera. Yes, twakava mu kwanjula embaga amakeeke birthday zatuuse. Wanano Lwasa yasobodde okuba nti akola gwe byobadde tosuubira mwana wa maama, asobodde okuba nti akola gwe byobadde tosuubira. Yakutte sente mpitirivu ennyo mu covid ono n'asobola okuba nti asasanya mu covid era ng'omukyala yasobodde okuba nti anyumirwa obulamu byatafunangako wantu walala wonna. Najjukira omukyala ono yali adetinga eyali mukyala wa Joe Stead amanyikiddwa nga Prim Kardashian. Nabwe kityo Prim, yes, mukyala wa Joe Stead amanyikiddwa nga Prim Kardashian wanenga omuvubuka ono yali adatetinga Enjo bamuyita Mr. Henry nga akola ku 100.2 Galaxy FM mpola basobola okuba nti bamusuulawo naye n'atambulamu ne bamuwasa Sugar Mami amanyikiddwa nga Prim Kardashian mpola. Ekino kigenda bwe kityo. Now with them say check 1 2 there bintu byasobodde okuba nti bitambula. Kugambye ekintu kyasobodde okuba nti kitabuka. Mr. Henry n'agenda eri Lwasa n'akwata eri Diana n'akwata eri Diana bamututte Mr. Henry naye ne bamukwata Enjo ne bamukwata pate zafuuse pate. Ebifaananyi byafulumye nga omukulu amanyikiddwa nga Lwasa akisinga omukazi ono nga nonako mimwa. Ekintu kyaleetedde abantu okuba nti bukira obama nti tandi kukulabalaba omusajja byakola byali laba omusajja bwakola byali akola Diana Nabatanzi tumanyi nda Diana kyagenda kukola naye nga ebisigadde omukama yamanyi. Mapita Ntambi Jimson Namandu Kibuya Maxudi Junior bakuba nti otambula nange ebbanga lyonna ngenda kusaba ogenda mu maaso okuba nti subscribe
bingo tambule na fe bangalio na olwono sobolo kuba nti wekufuna agenkizo mu bintu ebirala byonna kugambye yenze Richie Boyawo Ntambi Jimsowo yes Maxudi Junior tugenda kuba ntwegwako any time from now nzikiriza kubeera olunaku lwaleero